Oyo gwe sekuritale yangu wako tetulina budde yita mbwangu tulina bakiraya tubaja bakolako sagala muzanyo mweno business naleka ndabe onani namba nga sigitegera kiraya. Hello kale sebo nawe gye baleko yenze buloka sebo oyagala taka oba nyumba taka ate okubidde mu kaseera katuufu kuba ogenza okunkubiranga nyina abakiraya tebenyina abalala okulambuza kale ndowooza tusinkane wali ekimmanga ku muti tugenderewo kanzije tugende sekulita lokola yo kisaku mukama wange tuwedde ne bwe tugenda buli kimu kiterezezza mukama wange tugende kale tugenderewo teri budde buli kimu kiterezezza teri budde nina ekipimetta ku kirese mukama wange sikirese nali tujja kutetenga okwerabira ekintu ekyomugaso ng'ekyo tujja kutetenka oyagala kunsaza eri bakiraya tesimanyi benkola naawe kale buno obudde tetulina sawa budde tulina butono mukama wange ono buloka ye nga nduyisiza wano nawe olize buloka wenize naye ndaba naye tatuuka ugambye atulwisiza nnyo nange mulize naye atulwisiza obudde butono nnyo kuba nina abalalakolako empapula ziri wano zimmalako bumazi tewali budde kyemanyi kati batulinze sibe bano manye engeri gye bali abapya simu ani yankubidde ku namba mwabagala ettaka nawe nyabo oyagala ettaka oyagala ki sebo nakugambye njagala ttaka mutuuse tuli watuufu kale mujye baleko bannange ndowooza tugenderewo kuba teri budde mwena mwagala ttaka eka tugende mbalage buli omwandaga ayagala kyenkana kikuba njagala mbaveeko nkole ku bantu abalala tutambulirewo balunange obudde lina butono tutambulirewo mwangu weyasekuwasula ngenda batwala ku ttaka liriwe organized and secured terina buzibu teri abanja teryandiwandyako nze kasamala okuwa ekipapula nti kyekino nenkuwandaiko omukono ku ndagaano nga kiwedde lino liri very properly conserved era mujja tugenderewo kuba nagala mbakwasaganye mwenna mbamale omulundi ogwo gumu kuba kati okusinziira ku bwendaba ekintu kino nabagambye buli kimu ngenda kikwasaganya nga kino otutambuza nnyo okuva obwedda tutambula tetutuuka bebakakamu toyagala ttaka ddungi kwali olina ttaka mbatwala wasinga gwe bamukakamu buli kimu tukipidde nange omuntu yatugambye nti ettaka liri wano obulaze kanzireyo sijja kukolagana n'abantu alina kyebamanyi sekulitale yogera tolinza kudda mabega nawe ngaekintu kikino tutuuse tulina bwe tukituuse tugenda kimaliriza mukono gumu tukwataganye ekirala tumilyawo mujja tugende mwe temufaayo sekudda balonde tubayise mwangu awo kakuba walira mutumbi anange n'omulimu okoye naye omulimu tugenda ku kituufu nakambiririwero gazette and concentrated liri lungi terina buzibu wonawona kakati kimu tugenda kitereza nga bwe kirina okuba nga bwe kirina okuba kati bakama bange tutuuse olaba okuva ku muti guli mpaka wano ne ku nnyumba eri wonna weewali kati buli omu ambulire yeetaaga kyenkana kye tutandike nga tukiyisa mu bwangu ndyoke mmanye ki kye tulina okukolawo buli omu ambulire kiki ekiita oyagala kyenkana ki mbulira nze wali wajja kunkolera ogenda kumpimira 10 ku 10 kubanga njagala kuzimba golofa y'ennyumba
Ghorofa y'ennyumba ennene mawuuno. Wano wennyini wano. Wewe wetaaga? Wenneetaaga. Sebo. Nze njagala 5 nandiyagadde erisingawo naye ate sente nzigyewo. Muteka 5 10 ku 10. Obadde okyayogerako obadde okyagamba. Nandiyagadde erisingawo naye ate sente nzigyewo. Ng'otukoze bubi kasente naye tekirina buzibu. Sekulika ndowooza ekyo kiwulidde. Kati kati leeta ekipima tuyite mu bwangu kino kigwe tukole ku kigala tukozese ekiwano naye anakola kati ndowooza tugenda sinzira wano we mbagambye okutandikira we tutandikeyo tugenda osinzira oba kati kinakola kijjakukola kakati mwetegereze bulungi kino kyenkola kiyamba mwe awo bwe tutandikira ziri mme Obala? Bulungi nnyo kati mukama wange obuwanvu bwo ovaawo mpaka wano akayinja bwe kakomye tosukkawo we kakomye lamba bulungi we kakomye tulambawo n'obuwanvu ogenda ndowooza akome wano sekulitale gwa ngamba wano mukama wange kuba kyekyo okuva wali mpaka wano kyekyo genda kukuma wano sebo mukama wange ndowooza ettaka olirabye bulungi nga bwe nkupimidde ekintu bwe kirina okuba otusazeewo tukikuume era nga bwe wali ennyumba gy'oyagala wano ejyawalinda ki ekyo ky'opimisa obadde nkulaba weekejja nga sinabitegeera kati ezo ziri 5 ku 5 ye bannange buli luta lwe mbadde nkuba obadde ofunamu 10 nkubye funye 10 bw'ogattako emirundi 5 gye nkoze siga 5 sekulitale mulimbye simulimbye yadde n'akatono kati mukama wange ndowooza ogwatulese ffe gwe tuwedde tuwakaffe tukolena ku mukyalo ono tulabike nga tuvaawo mukama wange tuyite mu bwangu bakiraya nti bandi banyuma wano kikyate buzibu ezo zobadde opima kyogamba zibadde 5 ku 5 okuva wali okudaali 5 ku 5 nkugambye bw'opima nkanyuza akayinja asagala ate tugire nkanyuza akayinja sekulitale sibe gubadde nemukanyugira sibe kibadde nempime nkugambye buli lwe mbadde nkuba 10 buli lwe mbadde nkuba 10 sagera mukama wange kati kyekya 5 ku 5 kyekirala kyoyagala naye nze ono omusajja namulabiddewo nga talina kyamanyi kanaawe nakulabiddewo nga tolina kyomanyi wabula yampadde ennamba y'omusajja gwe yanzise bino bintamye yampadde ennamba yo yanzise gwenye banagambye nti nze simanyi kyenkola sekulitale ono mugambe nze nyina sipuloma nyina nyina mistress nyina mistress mulimu guno toyinza gamba nti sirina kyemanyi nze nzekka amanyi omulimu guno sebo gye bali tebantegeera kutegeeza olinawo abasajja bamekaawo abo bajja kumala waliwo abaagala okutufeera wano nedda temujja na mundu kale muleeteeyo nga 3 sekulitale kulidde omusajja alibira ku mundu sebo lindako olowooza olagawa sekulitale omusajja alibira abaleeta ssente bali mu kujja tetubalinze abo bafere mubakwate